Yesu Kristu omukoza w'abazimbi. Essomo lyaffe olwaleero liva mu bbaluwa ya Pawulo omutume ey'okubiri eri Abakolinso essula ya 13 kuva akanyiri akasooka paka ke 14. Naye akanyiri ke 10 kagamba nti kyenvudde mpandiika ebyo nga siri eyo, bwe mbeera eyo nneme okuba omukambwe ng'obuyinza bwe buli mu Mukama waffe bwe yampa olw'okuzimba, so si lwa kumenya. Pawulo omutume yawandiika obubaka buno eri ekkanisa mu Kolinso ng'ayogera ku nsonga nnyingi ezaali zikwata ku kkanisa. Ku nkomerero y'eno ebbaluwa, Pawulo n'asalawo okugolola abakkiriza mu Kolinso ng'agamba nti, era tusabe Katonda mmwe mulemenga okukola obubi bwonna, si ffe okulabika ng'abasiimibwa, wabula mmwe okukolanga obulungi, ffe ne bwe tulibeera ng'abatasiimibwa. Obubaka bwa Pawulo okugumya n'okufaayo eri abakkiriza mu Kolinso. Kino kiraga ekifaananyi ekya Yesu Kristu ng'omukoza w'abazimbi. Kubanga ebigambo bya Yesu Kristu bituzimba, wabula si bya kutwawula oba okutuyuzaamu. Ffenna abakkiriza kitukakatako okwesiga Mukama waffe Yesu Kristu kubanga gwe musingi gw'obulamu bwaffe. Yesu Kristu yatuzimba bwe yatuwa obulokozi, era n'atufuula abalonde ba Katonda, n'atuwa omwoyo omutukuvu, era n'atufuula ekitangaala eky'ensi yonna. Wabula Pawulo omutume atukubiriza okukebera emitima gyaffe oba nga tuli mu kukkiriza. Kubanga Mukama waffe Yesu Kristu ayagala okuzimba abakkiriza abamuweesa ekitiibwa n'okumugulumiza. Yesu Kristu atuzimba okutambulira mu kuteesa kwe, era nga tuli beeteefuteefu okukola emirimu gye. Bwe tunaalindirira ekiseera n'obudde obulungi okukola emirimu gya Katonda, kitegeeza tetuli baddu ba Kristu abatuufu. N'olwekyo leka tusse ebintu byonna mu mikono gya Yesu Kristu, oyo n'atuzimba obulungi olw'ekitiibwa kye. Ebbaluwa ya Pawulo omutume eri Abafiripi essula ey'okubiri akanyiri ke 13 kagamba nti, Katonda yakoze mu mmwe okwagala n'okukola olw'okusiima kwe okulungi. Amiina.